ngenda kusaba tuwali mukolo gutandika nga tetwebazizza omukwano tukwebaza buli muntu azze wano era mukama nsindika favor nsindika omukwano gwo nsindika ayi mukama omukisa eri buli muntu azze wano ayi mukama byonna mbisabe nga mpita mu linnya lya Yesu. Sandi Kathy oli serious ate kati ono agenda kuba pasita kuba kasita agambye asindika omwana agenda kuba pasita. Junior tweyazizza nnyo tweyazege mukubireko mu ngalo kuba abaana Jebatuja walo kutuka wano Ejemyezo mwenda nga simyangu Akugruminga obe wamanyi mugwanga Nalabilawo okulanga nkuze somero nsomye Sulabilawo ngatukuze Bache simwebaza Mama yeah, mama. This is my song to your mama, yeah, mama. Mwebale kungana ku lunaku lwa Catherine Kusasira. Kate abantu boogedde ate era bakyayogera nze ebyokwogera ebyange bingi ebimu ennaku zino natandise biwandiika buwandiisi munange oli mulungi ate era abantu abatagenda kutegeera bulungi bwo bambi balabye bulabi kubanga oli mulungi. Tuwangadde ne cafe emyaka mingi Eagles production naye nina akantu nze kesobola kwerabira akantu ako sisobola kerabira kabanyumizeeko najja mu Eagles production nga abayimbi bwe balwangawo okutuuka nga bagamba abanguye nti yambala ogenda oyimbe kati nayinawo akayimba kafe kabadde nga njigiriza bwe batunulatula backstage nga wendi ate nga nange neeteeka mu maaso balabe olwo bampe enyimbemu nanga yimuka ogenda oyimbe asiina ngatto siina kintu kafe nampa ku ngatto ze zaali za black nengenda nenyimba kati olwo nze nakitwala nti newemba nzize ku sho ninayo engatto gyeziri eza kafe ati nenzija oba ate kiki lwaki tetwakwatagana kolo we najja ne mugamba bampe ku ngatto naga sijja kuddemu kuwa ngatto nenga banfudde ngenda kuyimbira muki kati yayinawawe engoye ze backstage nga teziteredde nenyimuka nengenda mbale abakulu balabe nti nyambadde basobole okuŋŋa nti kola ki genda oyimbe ati nazitereza ngamba ne bwono zitereza sijja kuba ngatto naye ndowooza ate bambi namaliriza nangamba kale kwata genda oyimbe naye munange ebintu ebyo ebiseera ebisinga tubikola nga tetumanyi nti birina kyebiyamba abantu ate omuntu atajjukira Katonda aba n'ekinene tajja kijjukira engato ezo zewampa n'olunaku lwe nasooka okulinnya ku stage y'ensonga lwaki ndi wano munange neeyanziza kafe obadde mugongo gwange nga nnyimba nesitereza kiizi najja n'agamba wayimbye bubi kati neweenoonya n'ogamba oba kati ate nimbete ndabanga abimazeeyo ndabanga ayimbye nenembalayo naga wayimbye bubi
nenwana nyimba ekyo kyawulira kyakola ki kyayagala naye ngera bwokola obulungi agamba bakoze bulungi bambi. Thank you so much. Oyinza obutaki nyinza okuba siri musiimu kufulumya kusiima kwange naye ndi musiimu nnyo nti wateekawo omugongo gwo famire yange etambulireko. Munange nasiima webale nnyo webalire ddala bye tuyiseemu tubiyiseemu ng'abantu ababeere wamu nti mubeere wamu temusobola kubulwamu butakkaanya ne munyigagana oluusi naye nze bembeera nabo bakimanyi badde nga mbagamba nanyize ne Kusasira naye sisobola mukyawa yampa ku ngatto wampa ku ngatto kate engatto ezo ze wampa bambi zanyamba okulwana okufuna engatto osobola okuyimba. Thank you. Mukama kumpangalize birthdays endala tukomengawo munange nkwagala ate era nkusabira buli kimu bimanyi byenkugamba nti kate tukkirize Yesu ng'omulokozi waffe. Mukama Katonda ye bulamu bwe bulamu bwaffe. Nze sijja kukoowa vaasi za Bible nja zikuweereza nja kukubiranga nkusabire paka olunaku lw'olisalawo nti osazeewo. Mukama akumpumire owangaale nkwagala nnyo. Obugalo bwa Moreen bagamba nti omuntu atasiima n'ekitono takikolaki takisiima ate era n'ekinene takikola takisiima buli ddakiika aba yeemulugunya kati ne bw'omukolera ebingi aba asiiba agamba tannaye lwakubanga asiima